Endobeso. Kugenda mu mukaaga tonzifuna tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Akadde kano kenyini tuba tuyingira omutabbizi tulabe kiki ekiriyo. Mwami Kyeswa wanjise nkulamusizza taata alise bampise Kadima Namayanja ne Kabogoza tuli ku Beat FM ekinda buli ky'omuziki wano esebo twalabe message yo ng'otugamba tukubire mutawaana ki angati ekyamperesiza message mbadde ngeza nnyo naye nga sifuna ngeri gye mbakwasa otukwasiza tutuno taata nfuna ebizibu nze gwolaba nyina ebizibu nze naye ebizibu byennina mu bizibu byennina nyinamu ekizibu ekyasinza okumba by'omutwe. Okay. Muganda wange owulira kino ekikutuukako nga gwe omusajja munnange nze kyembonyeebonye ntambudde ku buli musawo Kyeswa buli musawo mutambuddeko Kyeswa nsaba osooka okkakkane twogere tulabe ati nalina mukyala wange bamuyita Maria nali mwagala nnyo owulira naye nanoba yagenda n'ava ewaka n'anoba kyesaamanya era kyesaategeera nti anobye mu bubi anobye andika akakuuko oba embeera yonna owulira mpulira Maria namwesonyiwa nemuvaako kuba namwegalira akomewo n'agaana nemwesonyiwa mwenfuna omukyala wange omulala. Maria wamwinamu abaana omwana yekka omwana omu kati bwofuna omukyalo omulala beera ng'omusajja ogume nguma naye kulembe jikaaba ate walina kizibu ki namanya ekizibu kyange nenkimanya nti siima kyekizibu kye nali nnyina wangi nali siima wana Kyeswa nsaba reediyo engeri gyeriko abantu bangi tugiregiremuko ku bintu kakati ekyobutagira isiima nga wenkugambye okay kale ntegedde kyava ku ki era ndowooza kyava ku mukyalo oli eyagenda akati omukyala nagezaako okuntambudde omusawo gwe natuukako omusawo gwe nagendako naŋŋamba omukazi yakola ki omukazi ye Yandoga mukazi ki Maria ne yagenda. Okay kakati kankubuuze Maria amaze ebbanga ki ng'agenze banga sidde nnyo naye mwaka nga gumu kitundu omwaka gumu kitundu ogwo ogezezzaako okwegatta n'abakazi bameka abakazi mbalaba ntera n'okwenya mu katundu gyembeera batera otegekayo ebivulu neŋŋenda ndaba abaana ab'obukola naye siima okay kakati ng'omusajja yenna tweweeyagala nkitegeera eyagala embeera gye ndimu okay wali ogezezzaako ofuna ku ddagala nagezaako ntambudde ku basawo naye abamu bampera kati oyo omutuufu eyaŋŋamba ekituufu nti tokola ki toyima lwa nsonga nti oli gwe wali olina ye yakutuusaako eyo embeera naye mbadde nsaba onnyambe tumwegayirira asonyiwe akusonyiwe wamukola kyanti kyenjagala okumanya kati mukulu ki kyoyagala wange nti ki kyoyagala mbadde nsaba onnyambe omuneegayirireko anzijeko ekyo ekizibu bannange mpone nange embeere nga nnima ng'abasajja abalala. Okay kakati bwana Kyeswa enamba njiraba kuwanya eriko Maria gye wataddeko enamba kweri awo nagiweereza mu message njirabye weeri wano kati oyagala tumugambe nti akuggyako ekizibu kye yakuteekako kwegamba gwe wakonfaminga nti yakikuteekako nze mmanye yakinteekako okusinziira ku basawo bentambuddemu ono omusawo gwe nagenzeeko nagendako yeyaŋŋamba ekituufu nti omukazi Maria ye yantuusaako eno embeera gye ndi. Okay kale tovaako nno katumukubireko kale Kyeswa wali ogenzeko ku ddwaliro ly'ekizungu wange wali ogenzeko mu ddwaliro ly'ekizungu wange kale eyiseemu katulabe wano nkuwulira kale eyiseemu essimu katulabe halo wanse osiibye otya maama bulungi sebo njogera kuli mukyala Maria yesebo emirimu gitambula gitya mirimu simibi okay kakati mukyala Maria yesebo bampise Kadima ndi ku Beat FM ekinda buli ky'omuziki wano ate olutuuse okay nina omwami ankubiddeko yesebo atugambye nti oli mukyala we oba wali mukyala we ne mwawukana bamuyita mwami Kyeswa mumanyi okay kakati yankubiddeko yesebo ng'ayagala njogereko naawe
Yes. Kyeswa alina ekizibu ekyamutuukako ng'omusajja. Ate kizibu ki? Atugambe nti okuva lw'omwayawukana kwegamba n'ogenda embeera ye mu busajja bwe yatabuka n'abeera nga takuba saluti. Kakati munnange ng'ayagala twogereko naawe tulabe oba alina kye yakusobya ng'olina kye wamukola. Bagambye nti yeetambuliddeko naye nga bamugamba ekintu kimu nti olina kye wamukola. Nkugulira eby'omwami oyo abasajja bajooga naye omusajja oyo yanjooga. Okujooga atya? N'ayagala abakazi abalala n'atamala amagezi. Nze bwe twazimba ennyumba n'alaba ku ssaawa eyo nga siri gureedi ye n'ampisanga atategeera bw'ayagalamu abakazi abalala. Maama wangisebo njagala onteeke mu kifaananyi ekituufu. Yesebo kino kyeganye eky'okubanga omwami ono alina obuzibuzibu okimanyiiko? Obuzibu mbumanyi era mbumanyi bulungi nnyo. Nze mbumanyi era nze nakikola. Obulinamu omukono? Nkikola. Kakati omungambye nti yazimba enju etya? Amaka bulungi nnyo n'azimba ennyumba n'assaamu omukazi w'omulala. Nga nze bwe twabonaabona ababbi yandekawo n'ayagalamu abalala. Akyalabira ddala bannange. Naye atugambye nti akulinamu omwana. Mulinamu omwana? Omulinamu omwana. Omwami oyo yambonyabonya yankuba n'endya akawunga n'entambuzanga ebigere. Omwami oyo yampisa bubi yambonyabonya. Bw'aba yakubonyabonya muba mulina kutuula wansi ku mmeeza. Nakola ku mpisa gye yampisaamu n'ankubanga n'ampisanga omusiru n'antwalanga kasasiro bw'akuba kimugwana. Naye kakati kankubuuza ekibuuzo Maria. Gwe tugambe nti tolinayo musajja eyo gwe essanyu tolyagala. Essanyu ndyagala naye ku mpisa gye yambonyabonyangamu ekyo kyekirabo kyennyina omuwa kimugwana. Taata w'omwana wo? Kimugwana. Taata w'omwana nkimanyi ku mpisa gye yambonyabonyanga n'ampisanga obubi bw'atyo kimugwana. Kakati tukoze tutya mukwano kuba twagala kumuggyako kintu ekyo? Tewali kigenda muvaako. Akigumira abeere nakyo ate kyakyali ku matuuza. Maria atandika butandisi. Maria wangi sajja ono yakola kyennya ekimukozesa ekintu bwe kityo? Buli kye yankola yakimanyi bye yankolanga yamponyabonya yampisanga omusiru yantwalanga atali mukazi yankuba n'endi akawunga ng'embwa kimugwana agira akigumira abeere nakyo. Kyeswa wangi omukyala wamukola biki? Omukyala badde nsaba nsonyiwe omukyala nsonyiwe. Kabino n'okwekala tewekabizaawo mu nsi muno njagala obonabona kisirizo kisiranigo enseno jajjungire ekyakunyiga mumanyira nnyo abaana b'abandi naye okyabonaabona tonnaba. Munyambe Maria nyamba mukwano. Katikirako binya yasanirira muli erigendo omanyira abewa muwamanyira ng'omusanga kasasiro n'ebyo byonna buli kimu kikyakukyunya kikyagwana. Maria bambi tonnaba ng'okyabonaabona kuno ojja kubonaabona ag'okaba matuuza. Bayasaba bale ku ssimu eri toyasama. Maria munyambe mukwano. Oyasama n'okumbira nzira nze nzija Maria amazima gennyini kyewankola Maria sikyayima. Bannange owaayi Kyeswa Maria zajjeeko oba omukazi olina bye wamukola ebibi? Sina kinamukola Maria yanjaba bukyayi kera kumakya nakwata ebintu byagenda nasitula ebintu bye munju n'atambula n'agenda saamanya nakikyamu kyankalanya. Naye kakati embeera eyo tugenda gikolera kuba nange siinaawo magezi katugenda mbawuliza tulabe kye bagamba. Nsasire banagire kale omusawo yanasobola okunzijanjaba. Anti kati katuwulire tulabe kye bagamba. Kale mukwano beerako owulirize. Esayisa mugigenze gitya nkusaasidde bambi. Esayisa mugigenze gitya ne Kadima Namayanja ne Ankukabugusa ku 96.3 Beat Farm ekintabuli ky'omuziki. Ensonga ogiwulidde eya Mary Bata kuna mukulu takuba nga bw'okiwulidde mpola mpola ogenda kubanga oteesa mu lulimi olulungi. Tuweereza Kadima. Kale ono Laubeni Katogo. Laubeni obiwulidde? Biwulidde naye maama omukazi amusonyiwe. Yamukola kinene. Afune ku ssanyu naye adde mwanyumirwe. Wangi? Weebale kutuweereza. Naawe okuwuliriza. Omukazi tasonyiwa omusajja anyira nsigadde nze Aneti wano emakini. Aneti omutima omubi gwaki? Abasajja bamanyira. Abugayita musonyiwa. Beta FM. Kadima waffe. Wangi Haji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mukwano we bali kutuweereza. Kale Haji Kasule.
agamba kinna bayanja nje ndi haji olyocheyo haji tuli mukwano kakati kituufu amanya ge haji kasole ngambera kabuba haji naye omukyalo oyo yeerabidde nti naye azadde abaana abaana oba tiro zaako bazadde kituufu ateeke ekifaananyi nti abanga mwana we gwe bakikuze bwe batyo awujanja ate naye yennyini gyalize kitobya alina musajja era naye yafuna omusajja anoonya ssanyu kituufu kati gyemusaba aleke omwana w'abandi kuba naye yazaalibwanga naye bw'azadde omwana ate mwafuna essanyu lye yatinaponya abatumidde nnyo nsigadde ndi haji kasule nkale webale nnyo hakiyo gitulabire yaja tinamponye mukwano omugani tumuwagala nnyo BFM sebu nawe kutuweereza nawe okuwuliriza ono DJ Mike Nakanyonyi abe Nakanyonyi kwe bali batumbudde naye unsi wano ndowooza tewali alinga Katonda kituufu tewali ayinza kusalira muntu munne musango bambi nsaba busabi wabeerako omukyala amusonyiwe kubanga ffenna tewali atuukiridde webale nnyo webalire ddala mukwano gwaffe DJ Mike asinzidde Nakanyonyi BFM Mwami Kadima nji webale okuleze Uganda nawe okuwuliriza amanya ge ogedeko semwemba kyali kikutuuseeko mukulu Kadima tekindu wakone mbadde nsaba omukyalo oyo bamwanyinaze bannange asonyiwe omusajja kubanga naye azadde abaana nabakola mukulu Kadima taata kale webale nnyo webalire ddala munaffe BFM Mwami Kadima wanji ugamba otya gye tuli nze musayi gwa Jamero Kivumbi Ponsi ewakiso enze ngamba omukyalo oyo yandisonyiye omwami oyo yandimusonyiye kale mwebale nnyo baraffe mwebalire ddala okubanga mutuwuliriza tetujja kubanga tusuka kwanongera kubanga nkomola ennyimba zigera kubeera mwenda ezisinga okwokya yenze Kadima nze namayanja pesera nange ankabagoza sana obunakabulu from Luwera tubagamba nti musule bulungi mwera